Insider. Gwe musajja gwe. Wabavubuka. Musajja gwe njagala nkubuulire. Wakati nedda gwe. Ne General Muhoozi. Vakusimu yange. Dikitawo waawa. Obanga oyagala sente kankulegere gye basiyaga abasajja mu kisenyi. Vakusimu yange kisajja gwe. Koma nnyoko. Waliendeteddeko ebyokulyanga ndi ku ssomero. Vakusimu yange koma nnyoko. Mbuulirako mannyoko kojjaawo talina baana teyazaala. Ombuulira kojjaawo nga Mirundi yafa. Kali ennyoko. Twale ennyuma yo mu kisenyi. Tumbuulira gasiya kwa mannyoko ndi baba batuzaala ffenna. Genda kabuli ya kitaawo tuombuuza mbu tunagenda wali. Genda kabuli ya kitaawo eyazaala ataasoma ne mufa obwavu. Joseph Tamale Mirundi. Muggulu Mirundi yali baakolayo kimi? Oliba okolayo ki muggulu? Yes. Bw'otyo kubanga. This man has been ringing me for the last 2 months. Baby has something to give you. Ate abantu balowooza baba ne bakuwogambe mu 7 because of the mu wa magezi. I have a distant relative who is sick. He's a thief. Thief mubbi. Oyo ngukwate 10 ng'omwereza ng'omwejja. Economy yali aziseke kwa feyani identify kyobala kikuba. Omanyi gwe tomanyi kati kino ekisajja sikinaako Luganda nakamu. Era tikiri serious. Naye kyagala byenjogera kigende kifune. Artificial intelligence is going to operate. You will see a robot before a judge. A robot before a judge. When you don't have even electricity. We shall see a robot looking after your children. When you cannot even... let me tell you, if robots are going to replace babies, would it start in Uganda or in Saudi Arabia, where you are taking our innocent girls? You would say our companies are dull and no longer functioning at the function. Why? Because of the artificial intelligence that is going to dominate the whole world. Now we are no longer sending people to Saudi Arabia and Iraq. No, what is nayogera mu bantu bonna n'abasamya nalaba akasajja akali kwogera naye. I'm mesmerized. What can we do? What he wants is one. He wants to create an impression that the generation, the coming generation, needs a person of his caliber, not Muhoozi. Tell mukazi ali mu mpala atalabika bulungi. Ngali mu jini. Omanyi jini ezimbi akabuto kano. Kati abasajja balowooza nti emmana yinza. So lubuto. Awo from university, abo bonna basipiika Buulanyi bali mu government. Yes. Yes. Yali president wa yali good president. Do you know how you feel? Nga bwe wali okulira obalaba. Obanze bano bannambuzi be nali nsinga baani. Bannuma kubanga bano bamunyabonya. Nina okukiriza. Njoge baniemu nkomewo baniemu. Ngoniemu mwana wa Mirundi bamuniamu. Mwana wa Mirundi naye omuniamu. I'm a very arrogant man. Very arrogant. Tonjoga n'enkoma. Tompa mulimu mulala. Sivanga ku civil service. Era emirimu gyabwe nakigana. Let us suffer. Nakola mutuli balaba konga badduka. Be basinza amini amaanyi. Be basinza amini sente yazijjanga ne Saudi Arabia. Kakati nkuboole. That's one. Tuli ku Nobert Mao na Museveni. Nobert Mao. University. Banne bamuleka. Do you know that Nobert Mao nagula awoli bakolako ekibiina ky'obufuzi progressive? Yes. Ng'anoonya ki? Nti bidandi bwe yategeera nti gundi yani Kintu Musaka abaddeko prime minister. Kirunda abaddeko deputy prime minister. Ate nga mu bonna yali abasinga bugezi bidandi. Ye yagenda ku ballot. President ki? Ballot. Ye mujjayo bali kye bataakola ki? Naye ekibi bululu. Ngakana bwe mukalama kana kana kali kafudde akawono omwenge ne katapfira mu akiti. Akakomba ebigere byabisho. Fama asemanyi goni ku president nga wafuna obululu mekagwa. Bwane kakakati omugamba yafuna ngo obululu obutajjesa na buse. Kati kati ozugwe tokkireza mazima. Kakati ne Katumba oye akusinga reputation because the former presidential. Muyiti. He's a president. Yita Katumba, muyita jayogere. Aina following y'abantu bameka. Muyita obugwagwa. Buneregamu. Social media terimba bayinako bameka. Akegulu babadde bakakubye. Ninkaziza kubasi. Besi kati in a selfish mood.
once you go in a self mode, Chembagamba, nti Museveni in his retirement is very selfish. Anonya life yesigwanga. There are times when you look for your future. Noga sibana. Katugeze olwadde cancer ne bakuga nti tunde ennyumba y'owone. Okibalekera. Oyagala ogitunda owone. Yes, ulikola endala. Abaana bagitunda. Ate ngo food. Kakati there is a time when you don't think about others. Nganze bwebaniako mu State House. I don't oba abaana basoma basoma baba ninjagala baba jozi bano butaddamu kunjoga. Kakati besi ekimwagaza lukwako. Besi ayagala legacy. Nti ekibiina FDC kisigalawo. This is the first priority. He knows nobody can get the president on his ticket. Besi yekyati akankubuulira. Oba teyagamba omusajja Kajoba yali mu UPC. Force Museveni to announce the name UPC every press conference. Museveni n'atomera. Akasajja kamubuuzanga. It was Mukwezi who convinced the president to retire Besigye without demotion. The president and the Rukungiri group agreed as follows. The one, that Dr. Besigye apologizes for his conduct, be retired from the army without demotion as a colonel, organize a party to welcome him in Rukungiri into and welcome him into civilian life, and thank the president for pardoning him. The president was requested to preside over this Rukungiri party. However, he was to participate in the entire soccer match with the President Kagame. Haji Moses Chigongo was assigned to represent the president at the Rukungiri function. Nalina miso yali yategedde Tibesi yagenda ko. Miso ayito najiti. Yaliwo. Kyenda mu mwenda. We're talking about 1999. Kugambye yaliwo. Miso. Awaliyo kyakolera basajja bali. Waliyo kyakolera bali. Ngejeri jina. Bano buyingira mu nyumba. Obubuki obubera kusulu. Yo kikoleko research. Wakati w'essaawa emu n'essaawa. Abakawusi kalonda bemulekawo kubera n'egirike. Yes. Kati akaana ako kajja ne kayingira ennyumba. Nekadda mu kitanda wange. Mu kitanda mu ntebe wansi. Nfumita. Yo! Basinde bakamfumita. Kati mwakola ebitanda bikka wansi. Abali abakola ebitanda byali bikola ki? Nga tebika wansi. Kakati kekwekamu. Ekyokubiri nti omusajja yenna oluva mu 6 dakiika 3 aba yeebase. Kati nze wange tuufu owummulamu. Nze wange n'emikeeka ngikuba egiyimidde mu nsonga. Ba! Ngenda okweka gyonna kibo. Kati omukeeka kuba gukoze eki? Anti bweteekamu bubeeramu. Nkubulya obwana tewali ayi wakalifu mu muntu. Lwaki weemalako emire? Gyabere mukeeka. Yeesiga mukeeka yeekweke. Fum wansi w'entebe giyingiremu. Fumita ebyenge. Nze nasinde bakamala kufumita nte mu bunamu. Era eryo weeriye esonguvu purposely kufumita ali wansi wakitanda ali. So therefore, these stories, when you subject them, what's wrong with that story? They are warning, but this young man will Papalamuguaco, Narufura Public Relations Company. What company tunde yamwada front on Musajja. Yes. Akula budde nyama y'enkoko erimu amakerenda gasirimu. On market. Chicken on market less with HIV drugs. Wandibuza sausage in the supermarket. This is a high demand. Chicken on market. This is a high demand scenario. It doesn't get so. Kakati kankubuli. But yes. Banaba so biyokoze. Tosomye byagamba. This is a public relations officer for IG. IG guys recovered 2.5 billion every day. Naye monitor yafanyo. Kati omulamu ya osose kusuula vision. Omulamu ya. They are facing a challenge of market. Oli enkoko. Oli enkoko. Oli wambizi. Oli enkoko. Nembizi bagigamba mbo bagiwa Piriton n'ebisi. Embizi baziwa Piriton. Yes. Singa bakyagiri. Ayo soko ko joyint. Marketing strategies this yali kugundi. Marketing strategies abu. Iranja kujiri nnyo. Okakanyida. Acting on writing. Museveni okuvalyakanyuka ku jirikiti kubasuula embwa nagaanayo. Singa nagenda ku jirikiti singa mpandika byenjogera. Singa kati wendi. Ate ova kwogera nyoko byantumye.
nebuli kwa kujoga n'atasoma n'atakola kino yafuuka nga sumbuusa naye nayagala okontrolinga omusajja w'amasazi diguli oli mu nnyuma banyampa bufuluma banyampa n'ofuluma kakati ze amwefirima I write my books singa nali nga nkola monopoly ng'ajja wano munsasula how much money would I be making? A lot of money. Nali badde nkola a lot of money but because I'm not interested in commercialism I leave everybody to come and interview me mwe mufuna mu sente kubanga njagala okuba mulenzi ono yandeerekamu butebi azijjako apologize kano akola k'empali aka UCC twala empali zo empali kitegeeza obusambi obutabuguma nakona kaneerekamu oliko nakasujjako ewammwe akalina ennokisi mu mpale bakagoba muzikiti kajjudde ennokisi kano kennagisi nakone kaneerekamu. Why have my programs survived? I'm popular. I'm a very popular man. A circle is a sign of poverty. Mirundi cannot be a part of poverty. Nagano. Why? Am I rich? No. I live within my means. Every Catholic would like, you see, even the Muslims, hije kakota kwalina. Abakatuliki. Pope become St. Peter's Mudirisa very when you see. Do they have the ability to go there? No. Kakati go abayimbi problem yabwe simu 7 bawa send. That money is exhaustible. Abayimbi their problem is that they live beyond their means. Befuula abagagga tebayina. Wabukidde embozi abukidde. Bamala obuwa sente ku radio wawonna ne bakabako ne bakalaga nti kakitalo nnyo kambala engato kakola kati yaleese Joseph Tamale Mirundi bati wetubeera mu kyo. How to live within your means. Nakyawa abantu bano nabakyawa nnyo kunjooga banjooga ne mbatamu ne bwe ndigenda mu kabuli waffe tebayinza kuleetayo mabugo tebasobola galeetayo kuba banjooga nnyo nti nange Mirundi nkeere ku makya nvuga ebbenzi yange nti olwokuba nti president office azeho as advisor nsigala ewange nsigala musaba ono yalowoza nti sizala waleese poti yakuniyamu ekituli ekuniyamu otya kyevunisi kite kijja kuba amade. Their aim was the organ trade widespread ye yankubya kuti bano balowooza ono yina olugezigezi nnyo yalita nti ajja kopolo Museveni wanted to use you. No. You were the only Muganda yali omugumu ebiseera ebyo twataaka mengo jova ono gwe byemyaka 10 ne musonyira nzeka byemyaka 10 takubwangako. Has never been. I was subjected to humiliation. Sonyi wako kulidanga oyogera with a lot of anger. Neroga nti wasonyi wabotegeeza. That's an oxymoron. The way you speak, the way you speak, wasonyi. Kamba sinye mu mutegere nti nkyali mulamu. Kankire ha. Sinza kufa. Eyo munzite busi. Musigazo omutego. Naye alternative ey'okugala tumumedagala afe. Kankubuze ayima kati rubuga. Let me ask you this. Let me ask you this in English. Did the Museveni retire you or dump you? No. Museveni believed it by taking me the rucksack to come on the work. So were you retired? Yeah, ritamanyi. Yeah, there was anti mbikirizamu. I think Museveni takolanga kone evaluation kulaba sentence bafunawo. Yali was nanga mutekeni baiki. Sisobola nti ajja era okumanya abaana abo bajozi nani njabatta. Have you answered my question, Mirundi? Nkubulidde Museveni si yali akirimu. Did he dump or retire you? Yali ataddeko munne waggulu amwongezeza sente akomawo ekivuga alabye watajoogebwako walaba ngenda mu opposition asibye sente okoze ekyo kozijo jakimu be ate wakaliisa akola ekimbu banjooge kati totaddewo akakiiko akapabulisa ajja akatuuleko era njogereko kakati tumuyite ekyankwanze nenkyesiba tulike jogo lyabwe ndibajjemu bakuwummuza bakugoba ate kuki alininga contract lunaku naye ezo siye status yange. That's not my status. When what advisor not zina mazina, so what advisor is not my status. That level is not my status. So where are you dumped? Era kankubuli anti nakigana sigenda yo. It will be expanded from the medical design. What will be reflected under this government? Yemiaka 10 jena. No yono ye. No munni. Bomba biene mbajjawo. Negundi nachi. You know, gwa mukwata abadde mikwando jange for so long. Yes. Yes.
Nenjala nze mukwano gw'okugamba Mirundi you were used and dumped. Ate singa nakuletibility. Nakuwuliranga ku radio wagamba. Nze bulizayo omulenzi ono gwa Jozi. N'alemerawo. Mirundi. We mbuli omulenzi ono gwa Jozi. Nze ndimbwa kadaga backward. Lumumba survive nze babinkoze. Mirundi. Nada ku sente nakola ki ekimanyi mumme sente afe gwe tofa. Bakugamba kutugabana bano kubamalawo gwe. Mirundi omusajja yakugamba. Kyovumya abemengo tukimege yina omanyidde kabaka no bagamba nze ndimbwa ya ku get This is Insider.